nnyo Muhammad Mukungu Salongo, muvuzi wa taxi ku kyalo ky'e Bunduhira, Dabani sub-county, naye bw'atyo yafiiridde mu guest house gye bayita Mwesigwa mu kitundu ky'Ekisenyi Busia municipality. Ono wiiki ewedde nga 22 ku ssaawa 2 ez'olweggulo yafuna omukyala muganzi we ne beesogga Mwesigwa guest house. Beesanyusa okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 5 ez'ekiro, era mu kuwerekera omukyala ono Muhammad Mukungu Salongo bwe yali akomawo okwebaka ate n'afuna muganzi we owookubiri ajje asobole okumusuza ekiro kyonna. Wakati mu kiro mu kwesanyusa ono omutima gwe gwagenda ne gwesiba oluvannyuma olw'okugupika ennyo mu ngeri ey'okwesanyusa n'omukyala ono owookubiri.